Tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu mu mboozi ya musajja mukulu Ssekyanzi Stephen oba muyite UA ng'abasinga bwe bamumanyi abaali mu nsiko nga NRA erwana okulaba ng'ejja mu buyinza. Ekitundu kino tutandika tunyumiza biki bye baakoleranga mu nkambi y'e Namugongo. Namugongo nawo nabeeramu mu kampa naye sinze nali ngikulira waliwo omwami omu musiraamu siyajjukira bulungi linnya lye naye mpulira nti waali oba ali saidi era z'emukono mu mukono awo naye Namugongo twalinawo kampu nga bagiyitayo ekyali Wajjala. Twajjanga ne tusulamu nga naddala mbagamba nti nali omu abaawerekeranga Muzeeyi Museveni oba abaalinga beesikotinga Museveni okuva mu 82, 83 ne 84 ekitundu nga lwanajja bampita kuba obutundu bwa muno nali mbutegeera bulungi nnyo okujja ekyali Wajjala kati nga nze muleeta ne tumukomya ekyali Wajjala era twamwesikotinga nga nze n'omulala baamitanga Kalangwa na nkomya okumulaba nga Kano n'omulala baali bamuyita erinnya njadijjukira nja kulibagamba twali abantu basatu nga ffe tumwesikotinga ne tumuleeta ekyali Wajjala e Namugongo. Eri mbagaye naliyo nga komanda mwebyo ebitundu bye mbamenyedde kisagazi kiseeza wawawa kakati ate ekiseera kyatuuka Muzeeyi nangatta ku gurupu ya Kalandastine. Kalandastine yabeeranga yatuuka nga tujja muno mu kibuga. Yekoleeta Kalandastine kitegeeza ki? Kalandastine nze nga bwe saalaba lubaawo saagala nnyo kale tubulire bye mwakolanga. Saagala nnyo bye twakolanga era nayo yennyini ngimanyi kyetegeeza naye sandyagadde nnyo kugiraga nnyo bantu Kalandastine kyeyakolanga. Kale mu bufunze kyeyakolanga nga bw'obeera otwesirwalizaako nga weesirwaliza kubayekera zisimanyi biki baagize be bati era ne batambula be bati ng'obeera muno n'onyumya ebiwozibozi by'ebyesirusiru nga nkulinda mu lukuubo eyo nenkukolako awo saagala kusingako. Mwasuulanga okutuukanga mu bantu aba bulijjo ne muwuliriza ebiboozi byabwe bye banyumya ne mumanya ani asinga okuleeta emboozi eno. Era Kalandastine eryo yakola nnyo nga Muzeeyi waliwo Muzeeyi Museveni we yabeerera nga baagala okuteesaganya n'endooza ne Lutwa e Nairobi 85 kati nga ffe tujja eri baba banaatera okutuuka ku nzikiriziganya ffeno ne tukolawo kyetukoze gwoba nokiyita kikolobero naye gwosinga okukimanya ekyo naye nga ffe tukolawo kyetukoze nga kisobola okuba kyankalanya eri Muzeeyi n'agaana n'abagamba bwe mutyo bwe mukoze. Awo saagala nnyo ekyo nakyo kigenda nnyo wala naye Kalandastine omulimu gwayo gwalinga ku disciplininga beesirwaliza nga bwebawo era nakati nga bwebawulira mu kibuga. Kale wangi ekyo sikimanyi naye nze nkimanyi nti yali ya mu nsiko naye nze gaye Kalandastine yaliwo nga disciplininga abo abeesirwaza kati era abampuliriza kasooka tudde mu kuteeseganya okwali e Nairobi. Baani b'omanyi abali ku ludda lwa gavumenti? Simanyiiyo baali kubanga saabamanyi wabula nze kyenasinga okumanya nga ndi mu Kalandastine n'ebingi bye twakola ebyo bingi byalimu nga byegamba kwali ku disipulini nga beesirwaza ebyo baalinga bateese Nairobi siyinza kulimba nti Muzeeyi Museveni manyi nti owange yaliyo. Ani yali akulembera Kalandastine? Yali akulembera Kalandastine twali twamukazaako lyakyali Wajjala naye kati simanyi naye yafa. Naye we twatuukiranga yaturisivinganga mu kakampu ako musajja musiraamu Haji era ndowooza okuba nga ye waali mulamu. Sikyajjukira mannya ge naye gyali era mu Kalandastine omwo bankwata mu Kampala muno bankwatiramu abatito bankwata edda walinga basi zebayite z'Abaganda nali mpitamu twali mu Kalandastine eyo in fact ne gundi y'omu ku baali bakomanda ba Sserwanga Lwanga era twali nayo ekolo naye
nga nze twewaddemu ka distance nga twewaddemu ka distance kati mba ndi awo ng'omuvubuka mpita gwe nzijukira nti baali bamuyita Sserunjogi era gwe manyi tebaali bamuzaala Namayamba ow'omugenzi kufootola kubanga nalinayo kampu nali mumanyi bulungi nze naye simenti yeeyunga nti yatuddukako neyeeyunga mu magye ga gavumenti yansanga bayitangawo mu katimba awo ku bus park ez'Abaganda nangamba jamba afande ninkyuka bwenti nemutunuulira ayambalanga ngoye zaffe za bulijjo naye kati n'omulala gwe yali naye era nambuuza afande abarigani naye nga sibawa budde kati Sserunjogi yali tamanyi mannya gange malala ng'amanyirya Steven UA tamanyi linnya lyange lyennyini kati nze saamanya nti bo bangoberera kati mu kwambukana kati wali taxi park empya gye tuyita park empya edda walingawo biroole era awo nga wafulumirwa nga zifuluma eri okudda eri waggulu walingawo akasomero ka Nasale nga waliwo ne poliisi nga waliwo ka police post kumbe bano bajja banvaako emabega benyigira bwenti mu bigundi mu paaka ya baasi eyo no ya loole kati gye batuyita taxi park ngenda okulaba nga omusajja ankwata jeeke ono abadde ne Sserunjogi nga ngamba we rebo we ni adui kati agenda nsikasikanya nantuusa ku ka police post n'abalagira ndi muyeekera bankwate kati obudde bwe tewalinga masimu naye kyenjukira nti ku kkubo kwalingako ebisimu bye banyoora koror kati n'agenda n'ayita banne naye ng'andese ka police post wano Sserwanga lwange aliwo olwo Sserwanga lwange aliwo nze simanyi kati akuteririe twabairangako tugamba tujja kusinkana abantu bwe wati nga tuvudde kati nze bwe bankwata ne bantuusa ka police post n'agenda ndowooza ayite banne omusirikale yaliwo oba musoga bwati nga bwati olulimi bwe luti n'atandika okuŋŋamba n'aŋŋamba akyamazima bakutte ne bagenda kutta oli muyeekera ne mugamba siri muyeekera n'aŋŋamba beerako abantu benyinza okutegeeza poliisi kuva dda yankwe n'aŋŋamba mbeereko engeri gyenyinza okumuwaamu amawulire atuuse kubanga oluganda lwange nti bankutte oba nja kufa nze ne mugamba ze siri muyeekera oba banzita tebalina kye banzitira kuba siri muyeekera naye nalina gurunedi ono ye teyasobola giraba ono akasirikale akankwata akakyoli tekasobola kugiraba kati ono wa poliisi atandika okwesirwaza mubuulira bwaffe nzirya gurunedi ngisonseko eri mu bitebe ebyo ebivunduvundu ebibeera ku poliisi nsuulayo namba namu ngikwekayo kati ono wa poliisi bwalabiriza bali eno bajja n'aŋŋamba obeerako ogira basajja aba akyayogera ebyo motoka neetuuka ne banteekako ne banvuga paka Makindye kati ngenda okutuuka e Makindye ate nga ne Sserwanga lwange bamukutte ate ye simanyi era simanyi saagala balimba simanyi ate ye gye bamusanga kukola ki kumukwata kubanga naye wano omwana yali nanga amanyi nga ne Sserwanga kubanga emyaka gyonna n'ebyo ebisinga bungi bye mbagamba twalinga ne Sserwanga lwanga kati bantwala e Makindye ntuuka eri nga Sserwanga lwanga ate bamukutte dda nze banvuga banzijayo bankubamu emigo gye bankubye banvuga bankomyawo banteeka mu lubiri batandika okunkuba abampuliriza bankuba emiggo kati bwe bagira mu budde obwo kati ebyo mbitegeera tuvuddeyo Sserwanga lwanga kubanga gwe mbagamba yali 85 nga mu Sebuttemba ndowooza wa 85 nokuwamba tumaze nakati bawambye kasese yekera bawambyeyo kati bawamba ennyonyi ya gundi ya lutwayo bwa ya gavumenti
nakani gavumenti nange yaffe yabayeekera egamba bali nti tuwe Sserwanga tubawe ennyonyi yammwe. Indako katono. Badde manyi Sserwanga bamukwata afuluma genda Kenya kutwalira President Museveni mawulire. Nedda. Sserwanga twali mu clandestine. Waliwo emboozi endala egamba. Kisoboka okuba nga bwekito bikyali nga yali agenda ng'ajja kgenda. Kuba kigambibwa nti President bw'agenda e Kenya bamala akaseera kanvu nga tebawuliziganya. Sserwanga ayagala okumanya ki ekyabatuuseeko. Nga tuli ne Sserwanga. Olwo muli muteekateeka egenda. Tuli mu clandestine waffe. Okay. Kuba kyendowooza gyembagambe nti clandestine. Sandyagadde nnyo ekintu ekyo tukigende wala. Kubanga clandestine twakolerangamu obuvuyo bungi. Sandyagadde nnyo ku mpewo kuno kubalaga kyakolebwa. Kubanga clandestine nga tutwaliramu n'owaffe kankigambe nkikomyawo nga bwe twalabanga ng'eri enteeseganya zinaatera okutuuka nga ffe tutwaliramu waffe nga eri muzeeyi abuuza ate omuntu wange bwati bwekito bwe kyabadde sabotaginga kati nze besibimanyi ng'enteeseganya ekola ki kati nkugamba twali tugenda clandestine kyendowooza nti Sserwanga aveewo agendewa ntegeerekese wangi twali tugenda kutuukiriza minsoni yaffe ng'enyonnyodde abatuwuliza nti mu clandestine. Kati ku mulundi ogwo awaaliwo bus park nga bwe mbalagidde nti waaliwo basi z'Abaganda era waaliwo ne birooleroole. Kati twalina gwe twali tuteeze gwe twali tulowooza nti ajja kujja naye nga muntu waffe saagala nnyo tukigende wala nga twagala ogwo mulimu nagwo gumaliriza era eri enteeseganya zireke kutambula bulungi. Awo sandyagadde kusingako nnyo. Sserwanga bwe bamugamba okuwanyisaamu kati kyendifa seerabidde helikopita baagita kati Sserwanga n'agenda naye nze bandekawowa mu Lubiri era ekiseera kyatuuka abasajja abo battanga abantu abo mu Lubiri nga babajja muli mu kkomera bw'oba oyingiridde eri ku ngoma ya Kabaka geeti eyimiridde ndowooza. Mukulu Stephen wadde ogamba nti waliyo ekintu eyo mu Lubiri. Waliyo ekinnya wansi eyo abasirikale ba gavumenti ezaggwako baalinga battirayo abantu era olunaku lwakya ne batuggalira mu kiyumba abantu 5 nga batugamba nti bagenda kututa naye bwe bakuteekanga mu kiyumba n'abasigadde eri nga bamanyi nti abo bagenze kufa naye batuggalira abantu 5 kyesinza kwerabira waaliwo obunyobwa obutono obwo nga buyingira mu pipe eno ey'amasannyalaze nga kajja ne katambula waggulu eyo ku nankani ku siiringi ne kamala ne kayingira muli naye ng'okeegomba n'ogana senga nfuuka akanyaako ne bagenda okujja nga siriimu omwo mu luumu. Ekiseera kyatuuka bampuliriza omusirikale n'ajja ekiro ssaawa nga 3 n'atugamba gavumenti nakyaidianyanye mbu gavumenti ebayambye ebatadde mugenda kuddayoka. N'atugyamu essaati naye ng'ate gavumenti etutadde n'atutambuza ng'era tutwala eri gye tubadde nga tujja naffe emirambo nga tusuula naye olw'okuba nti nze munno nali ngimanyiiko nagenda okuwulira nga asika ando mpola n'ateekamu essasi mpola neekona ttanze nemanya nti kati obulamu buwedde. Kyasobola kulimba bampuliriza tebwali bumanyi bwa mmundu tebwali sitayiro yonna wabula sitayiro yali yemu yokka yali ya Katonda yeyasobola okumponya kubanga bw'amala okuteekamu essasi eryo naye nga atutambuza tugenda bwe tuti nga atuli emabega waffe ffe tumuli mu maaso tugenda ekiro naye nga gavumenti etutadde naye nga atutwala eri mu kisiko kati n'atukuba netugwa nze siyinza kulimba bantu
simanyi bwe nawona. Essasi lyakwata. Najja ng'afumita ne mutwe omutwe bino. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Masasi. Kati ye bwe yamala otukuba n'atambula n'adda engulu. Nze ne mpulira ekintu nga kiŋŋamba situka. Nga ekintu kyogera nnyo situka. Okyali mulamu situka. Kakati olw'okuba nti yali anfumise ekiso kino eky'omu mutwe na wano nga nfumise nga n'ebyenda bivaayo bigira bwe bitu wano. Kati omukono gumu gwakwata wano n'entandika okutambula ate bwe natambula nadda ate ku kkomera. Obwongo bwayandooza n'akazaabuukako n'entambula nga nkomawo ate kuki eno gye banzijje ku kkomera. Munda muli batukubira muli munda mu lubiri. Kati ate ntandika okutambula mpita mu kisiko nga nkomawo gye tujje. Kati obwongo bwe mba ntuukidde ddala ku kkomera waliyo omuti omutuba gwalinga awo ku lubiri lwennyini ku wankaaki nga tubadde ne lyamerera bweru naye nga lyakulira munda amatabi gonna gali munda. Nge munda wano munda okumpi n'ekkomera waliwo epaapaali. Waliwo ekiti ky'epaapaali. Kati n'empalampa epaapaali njagala atuuliza alabe nga eno omusaayi gukugwamu n'empalampa epaapaali n'entuula ku kikomera ky'oku lubiri. Kati n'enkwata ettabi ery'omutuba eryali liranzikireko nsobole okugwa wansi. Bwe nakwata ettabi lyamenyekayo bumenyesi n'engwa nalyo wansi w'olubiri olwo nfulumye. Waliwo ebintu ebibeera nnyo mu kibira eyo ne ku lubiri abyalingawo naye kati sigenderera nga oba bikyaliwo biba byokya nnyo kiba kigazi bwe kibeerako ebyoya nga kikinadde ebyoya kintu ekyo kyokya nnyo bye nagwamu n'entambula nga nzikirira. Kati bwe mba nzikirira nimpulira nga kikyalina maanyi n'endaba wali ekiyumba n'enkyama. Bwe nkyama we nasangawo omukyala n'alabika yali atunda mwenge n'aŋŋamba nanneekanga n'aŋŋamba bagenda kutta. Kumbe oyo omukyala yali atunda mwenge eriyo ng'ejjudde abasirikale nga nini omukazi bambi n'atabeerako kyabagamba. Neeyongerayo maaso katono nenfuna awo omulaba awo kati owali omusajja atunda emmotoka bamuyita sikke naye mu maaso ge kati waliwo n'essomero eriri awo edda walinga ofiisi zaffe za DMI. Awo mulaba walinga kisiko nenyingirayo mu kisiko ngenda okulya nga sirina maanyi nvaamu omusaayi mungi essaati ya jinzi gyemu gye nalibadde njira. Kati nenzija nga neewaliriza n'entambula nenkwata era nekkubo lyolaba ku ŋŋoma nga ningadda mu tawuni. Kati ewaaliyo simanyi na Mukama bwe yankola waaliyo omwami omu yali yazaala omukyala gwe nali nina obudde obwo nga ndi mu nsiko gembaga nti nabeeranga n'omukazi mu nsiko nga be bannannyini baasi za sekasi sime baziyitanga sekasi biki nga bano nga be bazirabirira naye ng'asula awo wennyini walinga ofiisi zaabwe. Be basekasi institute ndowooza simanyi naye nkimanyi nti baasi za sekasi. Kati omwami oyo baali bamuyita Sempala yali azaala omukyala wange nenyingira kati simanyi nange bwe nagenda gonga omuntu bwanajja wano n'amanya bwanajja awantu n'omanya nti wano wali akakuba omuntu kayinza okuyitamu nga ne ku geeti tayiseeyo tola nti Mukama alina amaanyi. Nze bwe nagenda okugira bwe nti nagwa mu katimba kwe basitula bwe bati ne bayingirayo ate nga nali maze emyaka mingi nga sigendangawo. Kati bwe ntuukawo
baali baddira obukuta ne babukoona ne bakuma sigiri. Nali nvuddemu omusaayi mungi nnyo nagwa bwe ntuuka wali nengwa bandaba ne bagamba nti omusezi ne bayingira mu nnyumba bonna ne bamalayo obudde bungi bagenda okujja nga ngudde awo ne bamulisaamu ne batandi omuzeeyi we yajja n'agamba ono sibba wannaku yali ammanyi kuba naye yali adduse eri olutalo lwali waabwe gye mbagamba gye twalinga nga banyolayolawo nga batandika kunsiba bigoye byabwe nga banaaza omusaayi gwonna gwali gunkaliddeko abatuuliza njagala olabe nga mukoddomi oyo akunaaza ng'oli bukunya. Mukoddomi we azaala mukazi oyo yali mukunaaza kuba be banaaza. Kati obudde ne bukya bwe bwakya ne bantwala ne bantwala e Rubaga era nze neebaza nnyo eddwaliro ly'e Rubaga neebaza nnyo okuva ku ntobo yange eddwaliro ly'e Rubaga lwe bantwala e Rubaga nali nabba tiketi z'omusolo edda kwe baalabiranga omuntu nali nabba tiketi z'omusolo nga ziwandikiddwako amannya nti Moses Walugembe. Wazibbawa era ozibbira ki? Kati omuntu w'ebiseera ebyo kalandasitani gwe twalimu nga toyinza kuba nga tolina ki tolina bikwogerako naye ekibeewuunyisa omuntu kyayinza okwewuunya tinasobola okukuuma akapapula ako emigo gye bankuba empisa gye bampisa banjozanga bbiwe n'engalo nga njuwa munaka naye akapapula ako tebaakalaba nga nakakweka. Kaakati amannya bano bagenda okukozesa bakozesa amannya ga Moses Walugembe. Kati bano batuuka emirambo gye bagikubye gyali 5 nga giri 4 okuva mu barakisi mu Lubiri batandika okunoonya ki omulambo omulala eyagututte nga tebamutegeera. Kati baafunamu ku magezi agajja e Rubaga oba ne amalwaliro amalala nga neeno baatuuka nze simanyi naye nga tebakyayinza kumutegeera kubanga baali bamaze okunfumita ekitwe nga kyonna kizimbye kifeesi kizimbye mubiri nze nanzimbye jjukira mpeddemu n'omusaayi nga n'omulwadde alabika nti aliko ebiwundu ye Moses Walugembe. Ate oli Serunje gwe mbagambye yabagamba nti ye Steven era omusango gwange nga guliko Steven bamubuuza erinnya erirala nga talimanyi. Nze sikyajjukira bulungi linnya lye nabawa naye nga ebyannankani bye yayogera nga nze sibimanyi ebya Steven. Kati bwe ntyo ne mpona kukola ki okufiira mu Lubiri. Kati olutalo luwedde. Kati olwo okugenda okuwamba Kampala nga nze ndi Rubaga mu ddwaliro. Mbadde mbagamba nti neebaza omukyala simanyi oba yafa oba naye ateekwa okuba bw'aba gyali nga mukadde nnyo baali bamuyita Sister Nandagire kubanga nga nkyali kambazeeko e Rubaga ku mbeera gye bampisaamu natuuka n'enfa. Bwe nfa ne baleeta akagaali ne bambikkako bajje bantwale mu mokyale ne nga bantadde mu karuumu nawulira eddoboozi nga liva wala oyo yali mukyala wange bano baamunona anasazalange baamunona yali yadduka naye yaddukayo eri nga yeekweka eno mu ŋŋanda ze naye mpulira eddoboozi lye nga liva wala neŋamba ye akaabira ki ng'ali mu kkaaba nze anti nze nafudde bantadde eri bantwala mu mokyale. Kyesimanyi ndowooza bwe bajja okuntwala ne balaba ndowooza oba nga nenyenyamu oba kiki nze simanyi nenzire ne banzijayo ne bagamba mulamu akyalimu akalaba ne banziza era ku kitanda. Sister Nandagire n'abagamba omwana ono bamujjanjabe Rubaga emujjanjabe biiri yonna bajja gisala ku ye. Era nze e Rubaga saasasula ne gavumenti teyansasulira nange saasasula kubanga bwe bamala okuwamba bannona bajja ne bannona. Naye kye neerabidde okubanyumiza nga awo nkyali e Rubaga waaliwo ekinyonyi syesemeye oba mu nsi muno muyinza okukkiriza kye njogera. Kamunye yava eri ng'omukyala ankwatiridde ngenda mu ttooyi n'ava eri n'ajja n'ankwakula mu mutwe kwa
nenga sayina nyama sayina ki tekwali kusala nga kati ennaku zino abantu bwe basala akaviri konna ne kagwako ku mutwe nange simanyi kamunye kyakola ki wano ina bandage sayinaako kintu kyonna ku mutwe kubanga wano waali wamaze okukola ki ewuzi zikitanaba kuvaayo naye nga tekuliko wasibe aba ne bagamba oyo agenda kufa naye ebyo nga biwedde byawo mulambo biki nandagire sister nandagire n'abagambe biiru yonna dwaliro lyelijjo gisasula kati awo bayekera bawambye ne bajja ne banzija bategedde nti mwendi ne banzijawo obudde obwo eddwaliro lyali wano ku lw'Emasaka nga batadde temporary eddwaliro ndowooza Emaya ne bantwala Emaya olwo ne bankolako ng'owaabwe kuba kati nali ngudde emikono mituufu ne banzijanjaba bulungi bwe banzija ne bantwala ebbombo mu barakisi oba mu ddwaliro ly'amagye ne banzijanjaba bwe ntyo nempona. Olwo bw'owona gavumenti wagiyingira tewagiyingira kugiweereza ate senga saagiweereza saali kulaza ennamba y'amagye eno kozi era mwe mwalina okuba nga agenda mu kuweereza magye n'entambula kuvuga nankani tank oba APC kitegeeza nali mu magye era kyenyinza okugamba ninawo wano ku biwandiiko wadde si bya mwaka guno oba se naye nga biyinza okuwa gwe nga andaba ekifaananyi ekiyinza okuba nga kirungi oba oli awo. Kaakati kino kiyinza okuba nga tekikyalabika bulungi naye gwe oyinza okukisomera abatuwuliriza kuba nasinkana pulezidenti omulundi ogwasooka nansindika okugenda okukolera awo oba oli awo gano mannya gange Sinde Nakamateyani gyali then Stephen Sechanzi and Mrs. Walugembe bonna weebali ebigambo yagamba bigambo ebbaluwa baali bagiwandiikira Mr. Philip Idro Director General International Security Organization Kampala. Please refer to our earlier telephone conversation regarding His Excellency the President Directive on the above subjects. This is to introduce to you the above contacts to be recruited in your organization. Maria Chambadde, Principal Private Secretary to the President. Ndowooza okuba nti kyenjogera nyinza okuba nga sina kyenkola kyennimbamu n'ebimu ku birala muno bisandyagadde nnyo tugende wala gano amanya gaani Sergeant Sechanji Stephen Nyakana. Emundu serial number na round za 3 bali bagamba owa ene mundu gye bali bakwadde kyentegeeza kyenjagadde abatuwuliriza guno mwaka gukyali mupya nnyondooza sigwewala July 2020 all security personnel temporary movement order. This is to notify you that the under-mentioned are armed ISO staff traveling from Kampala metropolitan area to other parts of the country and back using motor vehicle your Costa on a security operation. Twali tugenda Kaseese so bino njagadde ntambule nabyo abatuwuliriza gavumenti nze nganze nkakasa nti mu byenjogera sinaamu kyempayiriza ate era sinaamu kyenejjusa mu byenjogedde. Kulu Stephen oyogedde ku bantu bangi nnyo ate wali muntu w'amaanyi wali komanda tebakuwaranka ndoze yange tennatuuka okuba mu kyenda gumu tennatuuka naye ekyeranka nyinza okukitunuulira nesikitunuulira nnyo n'oguma n'okikola kibwe manga nkugambye nti n'omudaali ogw'obwereere tebannagukuwa nga mulimu bw'otunuulira bagiwa n'okuseka n'oseka mulimu bagiwa mudaali totunuulira na ranka naye ekirungi ekiriwo nze mu gavumenti mwendi era omusaala ngufuna nga sikakalukanye ekyo nkyebaliza Museveni. Gwoli bulungi obanga ofuna omusaala naye abamu n'omusaala tebagulabako
omusaala ngufuna. Kati ogufuna ngani ngo waiso Nze ngufuna nga nze omulwanyi wa Mzee Museveni buli mwezi nja kuzikubuulira lwenadda. Gwa oli bulungi kubanga munange bangi tebalinako bafuna yadde. Kakati n'ekirala wakolako ne General Sali Musale muki nga mukyali mu nsiko. Saabeerako ko naye ennwane olwabanga luneetagisizza nasobolanga okukola ki, nasobolanga okulukola oba luyalinga asobodde okutuma nti mugende mugambe kampu y'egindi, kubanga tekwali nga gamba gundi nga baga mugende mugambe kampu y'egindi kubanga erinaanyaawo ekole bweti nazikolanga. Kano Sserwanga Lwanga yali munywanyo nnyo mukwano nnyo gwa President Museveni. Bwe muva mu nsiko ne muwamba gavumenti twaddamu ne musisinkana. Twaddamu ne tusinkana. Olwenga Lwanga akyali ne President wabeeranga nnyo ne President. Yali abisulwa wali ng'oyingira nakasero mu kugundi ku Kotagadi naye nga tonnayingira nga toyingidde mu kikomera kya Muzeeyi naye alina nankana ennyumba gye yasulangamu awo. Namusisinkana na tukola programu naye antwale wa President ndowooza abeereko byanjogerera. Nange kyanneewuunyisa ndowooza navaayo mu nnaku bbiri Sserwanga ne baŋŋamba nti agenze bweru okugenda okugira nti afudde. Yafiira bweru. Namutwala n'afiira ebweru. Ogenda okugira nti afudde. Naye ekya Sserwanga Lwanga nti kuba nti oba yali tannantwala ekyo nnyinza nnyo obutakyejjusa kubanga nze Mzee Museveni akamusinkana emirundi egiwera 3 maaso ku maaso nga tuli so kumusinkanira mu group nedda nga tumusinkana n'omunyonyola ebizibu byo n'agamba ngenda kukuwa kino ennyumba ngenda kukuwa ennyumba kubanga abatuwuliriza mu nsiko ebbanga ly'embaga tubadde mu nsiko oba tetwamala mu nsiko kuba eŋŋamba tubadde mu nsiko tulinga ababaddeyo eggulo naye ebbanga lyetwabeera mu nsiko baatugamba ti ebirungi byonna byaffe nga tetuleepinga bakazi tetulina tetubba mbagaye nafuna kibirifukeesi ekijjudde sente eza $, n'eza koleya n'eza wano n'ekimutwalira wali badde ogamba lwaki tuwakitwala n'okola ki n'okoma ku ekyo n'oweekolera ebirala naye bwe baatusuubiza ebyo byonna twalowooza nti bwe tumala olutalo tujja kuba bulungi kuba yatusuubiza nti tetubba tetuleepinga ennyumba ennungi zaffe tujja kubeera ne zikalina. Nze abakazi abalungi bye yatusuubiza sibafunanga sibalaba mbaagala abakazi abalungi bannange mbaagala bwaba abakazi abalungi mbaagala nange njagala kufuna ku kalina naye sigirabye. Mzee Museveni emirundi 3 omulundi ogwasooka twalina mukyala Amelia Kyambadde olwo kati lwowulire lwagamba nti mu bbaluwa gyenkwadde wano gyosomye nga agamba Philip Idro akole ku nsonga eyayogeddwako ne President kitegeeza nti President yanjogerako ng'ayogera ne Philip Idro si bwe kiri ebbaluwa si bwe egamba. Omulundi omulala ne musisinkana Erwakitula owulira ne mukabira ennaku yange nange nandyagadde akayumba nve mu buyumba bw'omugeto nangamba ngenda kukuwa ennyumba nze ennyumba sigirabanga nenziramu ne musinkana emyaka emirala nga ndowooza mu 2 ndowooza mu 2 ndowooza oba 2 mugumu tukomye okulonda 2 meka 2 mugumu nemusinkana maaso ku maaso nga tuli babiri era nyinza okwewaana nti nina ne bensinga nti nasobola okulya ekyemisana ne President nga tuli babiri nga tutudde babiri mu ruumu emu nga tunyumya mboozi zaffe ebyaliwo byetwayitamu mu nsiko. Wali totutte ripooti wange wali totutte ripooti eyaki ebyaliwo mu 2 mugumu awo bimanye ebyaliwo nze siri nnyo muntu wakolagana na ŋŋambo wabula Mzee Museveni muntu nga mukwano gwange bula kuba katokyayinza kumulaba oba oli awo sikyayinza kumulaba naye nze kyenneebaza nti mu gavumenti ya Museveni nze nganze oyinza okunninyako nokka kubanga ekirungi ekirimu nze siri mukozi wa fujjo kati nze oba oli ya sente zo zambula naye emirembe ngiina yandagira niwe nfuna akasaala nkafunawo
era bwe kalivaawo ndidda wana nenkukuluma naye nga mu nsiko oba mu kuleeta gavumenti eno mu buyinza nalina omukono munene nnyo bwe liba tafaali nasamba ettaka nenkuba bulooka ndeeta ne seminti n'okuzimba bulooka nengizimba ku kizimbe naye nyinza okuba nga seyagalidde nnyo muki nga bwega yatusuubiza ennyumba ennungi yatusuubiza obutalepinga obutakola ki n'ebyemu byegyo salengamba nabifiirwa kuba senga nalepingirayo ku bikazi eyo senga ninayo ku baana oba oliawo senga bali mu gavumenti abaana boyina tebakumala wabambuuzizaako ne mbakubuulira lwe nadda nabo nja kubakubuulira nze obutaddamu kusisinkana olwekyo kikolimo kyoleeta sebo lwe nadda tujja kwogera nze nkyala okubuuza ebintu ebirala bingi wali olwanira ki ekintu ekyo mbuuziza kirungi ate abamu tebatera kimbuuza ekyamazima nze nali nnwanirira kuba bulungi sigendangako kulwanirira bannayuganda nze nali nnwanirira kuba bulungi naye obaoliawo kwe sinaba bulungi nze sirwaniriranga era teriiyo obaani agamba nti yagenda kulwanirira ki okulwanirira bannayuganda tukifunye tuvudde mu nsiko ffenna twalinga eri nga tuprogramminga bwe ntuuka e Kampala nina okufuna kino nina okufuna ettaka nina okukola ki era nzijukira olunaku lwali lumu nga twali tuva kukuba kabamba gye bayita kabamba 50 President Museveni safari 50 ne batubuuza mu byenjijukira mwalimu omusajja omu bamuyita Kamwerere bwe njijukira kati abasobola okwogera Nadduli yayogera yali mu meeting mugundi eyo nga twakadda yaliwo Nadduli ne Kamwerere mujjukira yagamba bwe tuba tuwambye nga tumugewangudde olutalo ye yagamba ayagala kulya mukyere Nadduli n'agamba bwe tuwangula njagala ettaka Museveni n'akyuka bw'ati n'amutunuulira nze ne mubuuza President bwe tuli wangula ne tugenda e Kampala oliba okyaddamu okulabikako kubanga lwaki namubuuza ekibuuzo ng'ekyo bwe twabanga asenguka okugenda oba batugaze bagenda tulumba batukube tukooyeewo nga omuntu yeetikka ekinywa ky'emmuli ekirenkana ekiti ekyo netugenda netuzimba mangu nnyo nemuzimba oba tukiyita ekikomera nemuzimba mangu n'abeera muli mu kikomera kye era nga nkyayogera ku kyekikomera namubuuza bwe tuli wangula netuwamba olibeera okyalabikako naseka nagamba obuuziza ekibuuzo kirungi nze ofiisi yange egenda kuba nzigule muntu wajjanga kuba ntuukako free namugamba kale afanda kati okumubuuza ekintu ekyo nina ekyandi ku mutima kyesitera kuvaagula nga soogedde bwe twamalanga okuba aduuyi emabega eyo nga sinafuuka komanda ngodda n'engoye zo naye nze saakikolako mu nkambi eyanga sikukkiriza ngodda n'engoye zo ne bazikugjako abasajja agamba empale gwenza okuba nene empale jamu kumanyoko jamu naye nga bamulese wali benagambye abaddukanga abakolanga ogw'okudduka abatiitiza abaali balina diploma zaabwe zidiguli ng'akugjamu olugoye lwewakubya aduuyi n'olumwambula n'omutema amagulu n'ojjamu engatto ng'azikugjamu nga yayambala nga afuna ekigoye ekirimu ensekerezo ze nabagambye bwe twayitanga obupero oba omuntu okuba obuutuka omubiri nga tubiwanika ku miti waliwo obuuka bubeera ku miti babuyita obusagisagi nga tubuteeka muli obusagisagi obwo nga bulondamu ensekerezo naye ye nga akijja n'akikukuba n'agamba genda yambala ekyo kati nabigambanga muzeeyi nga agamba saagala mpisanga ezo ababikola nja kubakolako kakati nange olunaku lwali lumu nze nakuuma ku ekyo ekikomera kyembagambye kyetwamuteekeranga oba ekiyitirirwa simanyi gwe kiyite nga bwokyagala nga bayanise engoye nga bwolaba ezo kati
nange neninya omuti neningizaayo munda muli mu kiyigo mwanaabira nga ndaba waliwo empale nenfuna olumuli nenteekako akasumaali nenzinga empale nenjijjako empale ye nenjitwala empale y'omukulu wagibba simanyi oba nabbanzibe naye nze ku lunaku olwo natwala ntwale kati ne banoonya empale abo bamukyala njuba bamukyala zizinga ng'empale tebagirabako ne banoonya ne bakuba emiggo buli muntu ng'empale tebagirabako akali empale bwe nagijjaayo waliwo ekiti ekikwafu ng'ekyo neninya nengisiba waggulu eri ne banoonya kampu yonna naye nga tebalaba ki nsirise ngikwesa eri waggulu kujambala kati omusajja ate ng'empale bagyozezza empale nebabula ate erabika yalina suuti bakubako bayisaako nabuza ndooza kiwero yonna mubuuze mukyala njuba yabima kuba esitole gyenjogerako mukyala njuba agimanyi empale nenjitwala kati aba ava eyo oba yali ava Kanyanda oba yali ava wanga ali ku kapiki yalinanga akavesipa kavuga tutututu alaba empale efaanagana ng'eyi alaba empale agaye empale nge ambuuza ate n'empale wagijjawa mbuulire n'empale yange wagijjawa nimugamba nagijja mu kampu wagijjayo otya pozi kyemwenenyaako teyantwalako kapikike yavuga abatuuliza ebyembi bisekero yavuga kapikike empola nga nze ngenda ntambula yavuga mpola lugendo lwenjogerako nga lwetutambula ndooza kuyingira munda mayiro nga 4 5 naye nga ali kapikike nantwala netuyingira mu kampu n'agamba abo bamukyala njuba bagundi abo bamukyala zinga nti eno si empale ng'empale bagiraba yeeyo ngamba totya tokola ki njagala ombuli empale ani yagikuwadde ku bano nemugamba afaane tewali yampadde empale nangamba mbuulira ani yakuwadde empale yange nemugamba afaane empale nze nagijjeeyo nambuuza wayiseewa njagala batuuliza bamanye empale yali mu kiyigo mwanaabira kiri mu kikomera wenyini awo wanaabira bateekateekawo amayinja n'ayimirira kuli n'anaaba kati mulaga infact n'olumuli lwali lukyaliyo gye nalukasuka ndumuleetera nga kuliko akasumaali mulaga engeri gye najjamu empale ye n'anyeenya omutwe n'agamba bamukyala njuba nti omwana ono senga yaddaga kunzita n'okunzita yalinzise kubanga nali nsobola okusuula gurunedi mu kiyigo kubanga nalinnya bwe nti neningizaayo mu kiyigo empale njiraba nga ne waabaana abo olinnya bwoti n'omulingiza bulungi n'abagamba mumuwe n'ekkooti yaako kubanga empale olwedde nalingi maze ogifuulafuula etali nga gitambuliddemu negirinyamu njirinya kati nga munaabwe omanye ensiko oluusi osula tonaabye omala ennaku 3 sijja kukozesa lulimi lubi oba yagizira oba yagimpa bubi mwoyo mulungi naye talina kiyankola omusajja oyo gwemulaba yagamba mukyala njuba nampa ne kooti nisijjukira kooti ani yagintwalako nempale yange najambala ndowooza okutuusa lwe yakutuka naye nemugamba nti afaani kyekyankozesa kino mbadde nga nkugamba nti abasajja batujjako engoye zaffe nga gwe tukitwala nga kikulu nga ovaayo nange nafunanga ku engoye ennungi ezaagala okwefaananyirizanga eno naye nga bali bazitwala era okuva olwo n'agaanira ddala omuntu yenna okujja ku mwana ekintu kyajje gyavudde mu lutalo naye luli bwe wavangayo naye ekintu kyonna bano nabanyegambye okusookera ddala bano abeefulanga bali musiikibe abeefula embanda ya nshasha ye akuteega n'akuggyako mpale akuteega n'akuggyako akasaati ate nabatuwuliriza ng'ovudde ku byamasaati ffe kye tutaayitangako ejiiko fooko eyo alla ejiiko esowaani akasepiki ng'ondesa kirala nga mubyagala nnyo lwaki kubikozesa kubirerako muli mu nsiko yaffe kubikozesa muli mu nsiko yaffe nga tubitwala naye ng'era bwogera n'akasowaaniko ejiiko yo giwajje ng'omusajja agikuggyako mwebalina kaakati mu gavumenti yaffe mbamanyi naye sandyagadde kubatuukiriza naye mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti bye mwatukola eri olubere emabega n'abamu bakyabikola kati kuba waliwo omuntu omu
gwempulira ate nga ndowooza nti kituufu alina esikooti we gwe yagaana okugenda mu ttooyi mwapamu yamusangayo n'amugoba n'omugoba bwe nawulira abawogera bwe boogera naye nga ddala mu ttooyi bwe mba nga ngenze mu ttooyi gwe mwogenda omukulu mba ngenda kulyayo ki gundi retired Major Kazola alina bye yayogera kwa General Otafiri bituufu oba yali asuddiya nnyo saagala kudda mu bintu bya Fane Otafire nze nandyagadde okubagamba nti abamu mmwe nga bannamawulire abagoberera nti abamu mu nsiko oba ne bwe tutuuse okuwamba ranka zaabwe zaali baza honorary bwe kiri abamu kati oluvannyuma ndowooza simanyi oba bakola koosi oba simanyi bwe Katonda bwe yasiima ne bafuuka abanene ennyo abajjudde naye ffe abamu ate abatakuze genda wala ebintu ebimu tulina koosi ze twabikolereranga kati saagala kwogera nnyo ku kintu kya Gundi kye yayogera buli omu akirabe nga bwe yakiraba kati oli wano toli Kano toli Major toli ani oli Kyanzi Steve naye nga neeyagalira nnyo mu gavumenti ya Museveni waliwo ensonga endala y'abantu abamu nakati bwogendako mu kyalo eyo kuba ntera okuyitayo nnyo mu bitundu bya Semuto Masuli taluddawo eyo abantu abaayo kusingira ddala bakugamba nti twawaayo abaana baffe oba abaana bennyini bagamba bazadde baffe batugamba tugende tulwane olw'ensonga nti batugambye bagenda kukomyawo Kabaka ensonga eyo yali ntuufu oba kubanga ate kati ye muzeeyi agamba sajjako okubasuubiza ati ngenda kukomyawo ekitundu kyaffe ekyokuna kigenda kutandikirawo nga musajja mukulu Ssekyanzi atunyumiza kikyennyini nga bo bakomanda kye bagambanga abantu okubawa abaana baabwe babeere nga babeegattako okulwanyisa gavumenti y'Obote olw'ensonga nti ebbanga lingi abantu bazze bategeeza nga Pulezidenti Museveni bwe yasuubiza abantu nti bamuwe abaana baabwe basobole okulwana okuzza Kabaka ateekako n'Obwakabaka ekintu kyazze yeegaana ebbanga lyonna kwagaliza okubeera obulungi takumira mpeera ku nkumire